ebika ly'essiga eryokusatu Buganda kwetudde era bye bituyunga ku Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka. Kabaka ayitibwa Ssaabataka lwa bukulu obw'ebika era n'okuba nti buli mukulu wa kika obuyinza bw'alina abujja ku Ssaabataka. Tewali mukulu wa kika n'omu yeetengeredde. Era okuba omukulu w'ekika Kabaka ate okuba ng'akumanyi. Kabaka alina obuyinza okutondawo ebika n'okubijjawo. Kabaka alina obuyinza okugamba nti Kagumba gwe mukulu w'ekika ky'ente, abulina. N'okugamba nti si gwe mukulu w'ekika nabwo abulina. Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, bamaama ab'ebitiibwa bannamasole ba Buganda, abazaana bamaama baffe abatuzaala, bannakazadde abakyala mwenna bannakazadde b'eggwanga, abasajja n'abaweereza b'abeene, mwe mwenna mikwano, ab'emikwano, abako n'abooluganda baffe, mbejja endagiro etajuuba mbabuuzaako. Sijja kubalamusa naye mbabuuzaako gye muli bannange. Naffe eno tubaddeyo nga Kigaba akyatukuumye. Waliwo omumbejja natuwambuuza nti senga Kigaba kye kiki? Nattu mwana wa ssebo, muka ssebo muzzukulu wa kitange. Munnange Kigaba ge gamu ku mannya ga Katonda agamuweebwa bajjajjaffe Abaganda. Baamuwa amannya Liiso ddene, Namugereka, Guluddene, Kigaba n'amalala mangi, gonna gaba gatendereza Katonda w'Abaganda mu lulimi lwaffe Oluganda. Kale bwe kugaa nti Kigaba akyakuumye mba ntegeeza nti Katonda akyatukuumye. Bannange nno nvuddeyo okwebuuza n'okwagala okubayigirizaamu ku bintu ebitonotono bye njagala mumanye mmwe bazzukulu ba Bassekabaka ate era n'Abaganda okutwalira wamu. Bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya, ndudde nga mbagamba nti Obuganda bwalumbibwa. Abataka b'obusolya balumbe bali mu kiseera kizibu era n'entegeeza Obuganda nti Mayiga assa abataka abawerako nga buli gw'alowooza nti ayinza okumuwakanya oba amanyi nti tamanyi oba amanyi nti ddala si musajja Muganda era awamba buwambi ng'era bwe babadde. Bannange kyeneewunyizza olwaleero nfunye akatambi akanzija enviiri ku mutwe. Mayiga bw'akaza amaaso banemwegendereza abantu bano Abannalwanda. Sigamba Abannalwanda, nze nkyogera bulijjo. Nakula n'Abannalwanda bannyinaze ne baganda bange kubanga kitaffe yabatwalanga abaana be. Naye Abannalwanda bano baalimu omusaayi omufuzi gw'e Rwanda, baali mu famire ya Kabaka w'e Rwanda. Era abantu abo bwe bajja mu Buganda abamu baasigala nga bamaze okugoba Kabaka w'e Rwanda. Bannange Abannalwanda bano tubadde nabo tebakyusanga mannya gaabwe, tebeevumanga kuba Bannalwanda ate era tebakyawanga Baganda, tebatuwalana. Abannalwanda abo balala nnyo be tubagamba. Tubadde nabo, tukuze nabo, abalala bawasizza, abalala bafumbiddwa mu Baganda, abalala ne bawasa Abaganda n'amawanga amalala. Abo si be tugamba. Abannalwanda be tubagamba bano banjawulo. Tutandise okubategeera nti mwe bali mu Buganda mu myaka gino gya 2000
okuzibuka amaaso okumanya nti mu bano mulimu abalungi n'ababi. Era senga Abaganda nkakasa baamanya nti Abanyarwanda bano bwe bali baali badde tebabayisa bulungi. Omuganda tayagalira ddala muntu azannyira ku kika kye. Bayingidde ebika, bafuuse bannannyini, batutta, batusengula mu bibanja byaffe, batusengula ku ttaka lyaffe, banyaguludde ensi yonna bagimazeewo, batemu, tebaagaliza, bawambi, baliisa maanyi, bajoozi, balimba nnyo. Bannaye mwewuunye omusajja Mayiga bw'avudde eri n'akala, omusajja omunnalwanda, omuhutu. Kuba Mayiga si Munyarwanda mutuusi, Munyarwanda muhutu. Abamu bagamba nti Munyarwanda mutwa, kati awo simanyi kiki kyekiki, naye nga buli muntu akakasa nti Mayiga musajja munnalwanda. Mayiga talina jjajjaawe n'ogu mu Buganda, talina wadde ekijja kya jjajjaawe ekimu bwe kiti mu Buganda. Mayiga tabangako musajja Muganda. Mayiga musajja munnalwanda, kyakula Ganda. Mayiga avudde eri n'ayimirira n'asomesa ffe, n'atutegeeza nti Kabaka wa Buganda alina obuyinza obugoba omutaka. Ekyo kitu kibangawo Mayiga, ekyo olimba. Teri mu ttaka yenna yali agobeddwa mu kika kye. Teri mukulu wa Kasolya yenna Kabaka gwe yali agobye. Ate era Kabaka tawozesa bataka. Abalangira n'Abambejja mukimanyi bulungi, Kabaka tawozesebwa bataka. Era Kabaka tawozesa bataka. Ne Kabaka tawozesebwa bataka. Ekintu kino Abaganda bakikola nga buli ssiga lirina obukulembeze bwalyo. Essiga eddangira lirina obukulembeze bwalyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tawozesa mutaka yenna. Okubaddirako emabega njagala mbanyumize mbagambe nti abakulu b'ebika Mugula Entebe, Gabunga, abakulu b'ebika kambagambe n'amasiga n'abakulu b'obusolya bonna, buli omu yali Kabaka. Jjajjaffe kintu agenda okujja nga abakulu b'ebika bino baweekulwa obuba. Jjajjaffe kintu yennyini teyaweekulwako kubanga talinasimba mirandira gimukakasa nti Kabaka wa Buganda akkirizibwe. Ono gwe batutaddewo, gwe tuwadde obuyo obuyinza tumukkirize naye atufaanane. Bwe tutyo Abaganda Ssaabasajja Kabaka kintu talina kaba, teyaweekulwa. Wabula yasangibwa, Abaganda basangibwa nga abakulu b'ebika baweekulwa obuba. Era nga bakabaka abakulu b'ebika ebyo naddala ebika binnansangwa 5 byasangibwa, ebika binnansangwa byasangibwa bikola ki? Omuwendo gwabyo si kyekikulu. Ebika binnansangwa n'ebika ebyajja n'ekintu ebyeyongerako ebika ebyajja n'ekimera n'Obuganda bwonna. Ebika bino Kabaka teyabitondawo. Kabaka Kimera talina kika kye yatondawo. Teri Kabaka yali atandise n'atonda kika n'akiteekawo, kubanga ekika bubeera buzaale bwa muntu, buli mu musaayi ku musaayi, buzaale nakuzzukuzibwa kyekika.
ekika kitegeeza ki? Ekika kitegeeza abo ab'omusaayi ogumu. Bwe batyo ne bw'onooba munnalwanda ne bagaa nti oli wammamba ne weesituuma n'amannya togenda kufuuka wa kika ekyo kubanga temugatta musaayi. Abantu ab'ekika ekimu baba n'obuzaale bwe bumu, baba n'omusaayi gumu, baba n'obujjajja bwe bumu. Kaakati Mayiga bambi omusajja omunnalwanda Kamegere Kasaatippa Kaberege mbu Katikkiro oyimirira otya n'ogegenga n'otusimbira amanyo n'otutegeeza nti nno Kabaka alina obuyinza obutondawo ebika. Totuleetako fubitizi. Abaganda naddala mu abavubuka nsaba mumpulirize. Teri Kabaka atandikawo kika oba agoba mukulu wa kika oba atondawo kika. Taliiyo. Bakabaka okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajjaffe abalambiranyi. Abalambiranyi bano edda Abaganda abaasookerawo ddala ku lubereberye baalinga tebafa ng'ate tebaliibwa na nsolo. Baawangaala nnyo. Abaganda nga Babbendegere, Abaganda nga Bawolusi, Abaganda nga Bukadde Bukookooma, Abaganda nga Bakirulu, Bawadda, Bagogombe. Abo bonna Abaganda abo tebaafanga mangu. Bagamba bawandikanga myaka 10 nga weebali nga tebaliibwa nsolo nga tebalwala. Abo Abaganda abalambiranyi be baddirirwa Abaganda abaluuta nsozi. Abo abaabeeranga ku nsozi waggulu balengere balabe omulabe tabalumba. Abo bonna Abaganda be mbagamba okuviira ddala kwabo baali tebazimba. Batandika okuzimba emyaka gy'abawawa. Abaganda abawawa omugendera basajja baffe bajjajja baffe baani Babuganda. Banne twagala okubagamba nti bino ebintu Mayiga byaleeta alowooza nti abantu bonna tebategeera. Mayiga tojja kuva eri Rwanda toyina jjajjaawo wadde omu bw'ati ku ttaka lya Buganda osomese ffe Obuganda. Olyoke otutegeeze nti Kabaka Abaganda baateekateeka Obwakabaka nga ye democracy erabiddwako ensi nnyingi lwa nsonga Omuganda amanyi nti oluli olulangira lulina okwekulembera lubeera n'obukulembeze bwalyo bwalwo. Wabaddewo n'eyazze n'agamba kamalirize Mayiga ono. Ekika bwe kiba nga kika kya nkejje ate ow'emmamba tayinza kifuga, tayinza nakiyingiramu, tayinza na kukyusa bukulembeze bwakyo, tayinza na kugamba nti siggwe mukulu wa kasolya. Nedda. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tayina buyinza bukyusa mukulu wa kasolya, tabulina. Wabula obuyinza bwalina buluwa. Ngenda okubazaayo Ssekabaka Mwanga bwe baamudeetera Abaganda bwe baalabanga abazzukulu baabwe bajeemye, abakulu b'ebika baakwata abo be muyita abajulizi be mutendereza, kubanga Abazungu baayagala mubatendereze nga baagala muddibye empisa z'Abaganda ne babateekerawo ebintu bye mwagala, kubanga Abaganda mutuse nnyo okukoppa n'okwesiba ku bintu ebitaliiwo. Ku lukalu lwa Afirika olw'okuba nti bano abasajja bajja ne basanga enzikiriza y'Abaganda nga yanjawulo nnyo ng'ekwataganya n'enzikiriza ey'olubereberye gye baali batamanyi nti ekyaliyo mu nsi, wakyaliyo n'abantu abagirina. Abazungu baasalawo bo bennyini okujeemesa abantu ba Kabaka. Mu Buganda Kabaka wa Buganda teyajeemerwanga, baamuwulirizanga. Baagambanga Abaganda nga balina enzikiriza nti Kabaka waffe yatubeeretera obubaka
kisiikirize kya Katonda ate nga batuufu. Abaganda tebawakanyanga kabaka waabwe. Bakabaka bangi bayogeranga ebintu ne bibeerawo, bakulemberanga entabaalo nnyingi nnyo zitaasa abantu baabwe. Abalangira n'abambejja baaluŋŋamyanga nnyo embeera n'empisa z'ensi. Abazungu baasanga obwakabaka obutudde entende obusinga n'obwewaabwe n'entegeera y'abantu. Baasalawo okutaagulataagula. Omukazi kabaka waabwe yafuna obujja ng'awulidde nti basanziyo obwakabaka obw'emyaka egisinga n'egyabwe. Bwe batyo baasalawo okubwonoona. Naye Abaganda baali bagezi. Abakulu b'ebika baakwata abajulizi abo be mulaba. Abajulizi abo okujja okukulira mu lubiri baakulira mu mirembe emiteesa, basinga baakula ne Mwanga, baali mikwano gye kuvanga baana bato. Abaganda baleetanga abantu ne bakula n'abalangira. Singa kubeerako afuuka kabaka, aba alina abantu basobola okukolagana nabo, be yakula nabo baategeera obulungi. Kyekireetesa abasiige mu lubiri, oba kyekyaleesanga be bayita enfuuzi z'omu lubiri. Be babaana si musiige wa nnono sikki ni nawe bamuleeta n'akula n'abaana ba kabaka. Kaakati nkyenjagala obbagamba nti ab'ebika by'Abaganda n'abasirikale abasirikale oba ab'ebyokwerinda bya Buganda baakwata abajulizi bano ne babazzaayo okuviira ddala mu luggya mwe bazaalibwa, ne batuuzibwa abasenga baabwe ne bakitaabwe. Eyo kooti ne bagivaako. Kooti esookera ddala mu Buganda ebeera mu nnyumba yo, mu luggya, ey'oluggya n'etuula, ey'omuluka n'etuula, ey'omutongole n'etuula, ey'omuluka yabawozesa, ey'eggombolola yabawozesa, ey'essaza yabawozesa. Ezo bwe zaamalanga okubawozesa ate ne zibagezzaayo mu bika, ekika ne kikutuuza, ekika ne kikugamba otuswazizza, ekika kyakangavulanga omuntu nga kimubonereza mu bukulembeze bw'ekika nga bwe buli okuviira ddala ku luggya, ku lunyiriri, ku ssiga, ku mutuba. Omusango gwagendanga okutuuka ku kasolya nga guwuliddwa mu ngeri ey'ebwenkanya n'amazima. Abataka abakulu b'obusolya basaba bazzukulu baabwe okwetondera Obuganda basonyiwe, baagaana. Ne batandika okweteekako amannya Mawaggali, Bazekketta, Mpulira biwuuna n'amalala. Baatuuka ekiseera abataka b'obusolya nga bawozesezza bano bajeemye. Tewali muntu yattibwanga mu Buganda nga tatuusibwa wa kabaka. Baabaleeta mu maaso ga kabaka. Bajjajja baabwe ne bababuuza mu maaso ga kabaka ng'empisa y'ensi bwe yali, ne bababuuza nti weetondera Obuganda bw'obasonyiwe. Baagaana ne bagamba nedda, eby'Obuganda tukyabiriko, tuli ku byabano bye batugambye. Katonda waabwe agenda tuzuukiza tugende mu ggulu. Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga yategeeza Obuganda n'abagamba mubazzeeyo mu ngero babuulirira mu bika byammwe. Baakwata Abaganda bano ne babakwata ne babatwala ne bababuulirira. Abaana abajulizi abo baagaana okwemenya. Ekibonerezo ky'ensi kyali ki? Abajulizi abo tewali gwe bazza mu maaso ga Mwanga n'abagamba nti mumutte. Taliiyo. Kubanga abasinga kati abo bakaloolirwanga baali mikwano gy'enfiira bulago. Era kye kimu ku byasinga omunyiga ng'Abaganda Obuganda basazeewo okubatta. Mulimu n'abalangira abaali bawozesebwa Abaganda, kubanga omuntu yeddiranga kika kya nnyina omulangira. Omwana w'eŋŋoma yenno omulangira yeddira muziro gwa nnyina. Omulangira bwe yazzanga omusango nga tebamuwozeseza mu lulyo olulangira, baabakwatanga ne basooka babakwasa Ssaabaganzi okubagunjula.
okubabuulirira yoyo abeera ssejjukojja wa kabaka aba yabeera mukoddomi wa kabaka aba yakola ki aba yagaba omuzaana mu bufumbo okufumbirwa kabaka baabawanga abalangira abo okubuulirirwa abalangira abamu beemenyanga abalangira abamu baddanga mu nsobi ezo naye emisango egyasaliranga abalangira ab'okuttirwa tegyasalwanga kabaka gyasalibwanga bika by'Abaganda gyasalibwanga bakulu bataka be baasalanga mu mpisa y'ensi ne bakusalira omusango ne bwabanga mulangira era kye kyaleetera abalangira okuba ab'empisa ennyo n'abambejja okubeera abawulize n'abakwata empisa ennungi ez'Abaganda. Kakati gwe Mayiga bw'ovaayo n'oyimirira mu Buganda n'osimba n'otandika okuginika amagego n'otegeeza nga kabaka bw'ayinza okukyusa ekika n'agoba omukulu w'ekika n'ateekawo ono abakulu b'ebika tebabalonda muleke temubuzaabuzibwa omukulu w'ekika alondebwawa abeera nti kitaawe ye mukulu w'ekika oba yatandika ekika ekyo oba ye ntamu y'ekika oba ye nduli y'ekika yoyo ye mukulu wa kasolya omukulu wa kasolya ajja asikira n'asikira bijjira mu nsikirano omuntu yekka alonda omukulu w'ekika abeera wa lujja omwo mwasibuka bw'amulonda ne batambuza olumbe ne lugenda ku kusiga ne lugenda ku mutuba ne lutuuka ew'omukulu ne lwanjulwa ewa kabaka ne bamugamba nti yayisa abasajja ti ono ye mutaka ate omutaka alidde obusika obwo asikira jjajjaawe mu lujja mwasise mwalinyira ku busika era n'akolwako emikolo gyonna egyabyolumbe n'alyoka asumikibwa n'abeera omutaka omutaka oyo ekika kye kyonna n'amasiga ge gakulira omukulu wa kasolya lwagenda okulaba kabaka abazzukulu be bamuwerekera era be bamubugiriza era bagenda nabo okweyanjula ewa kabaka katikkiro wa Buganda tayanjula mutaka wa kabaka abazzukulu ono basikidde be bajja n'omujjajja waabwe abasikidde mu masanyu ne mu binyumu ne mu kujaguza okulaga ani azze mu bigere by'omukulu wa kasolya naye ssebo bw'atandika ddi Obuganda nti kabaka dikiteeta ate kibayambye Mayiga ono senga kabaka Mutebi gwabadde agamba okukola bino nga ddala dikiteeta Obuganda bubadde abuvunise Buganda tebeerangako yaba dikiteeta kyova olaba Mayiga okulaba nti tamanyi kyakola akyabizza nnyo obukulembeze bwa Buganda kyova olaba nti yagenda n'amasiro g'abafu bakabaka abaabuvadde mu nnyama n'abuwamba amasiro n'agawamba kati atandise okutuwaako yiika 2 ku ttaka sikoya mayiro 38 ez'amasiro ga Buganda n'ebifo by'ennono kati buli kifo kirina yiika 2 ebirala byonna bisaanyizaawo ensozi zonna bazisaanyizaawo amayinja bagaasizza buli kimu ate okumanya ensi bwekulemberwa abawutta n'abagwagwa ebeera mu kizibu ofundanga n'okulemberwa n'akyemalira nga si mugwagwa naye bw'okulemberwa abantu abasirusiru bano kibi nnyo kubanga Mayiga busirusiru bwe bumututte okulowooza nti obwakabaka bwa Buganda dictatorship kati kabaka ajja kubeera eri agoba omutaka tuweeyo ekyafaayo kabaka lwe yakeera ku makya n'agamba nti gwe mugema genda nkugobye nze kyafaayo kye nnina kyasooka kitange yakinyumiza kitange mukulu wa kitange yanyumya n'agamba nti maama we yonna balamba
jjajja wa Nabalamba azaala oyo maama wa Nabalamba Kamulegeya yali mugema. Kati mugema n'akola ekkobaane nti Ssaabasajja Kabaka alemesezza muwala we. Nze sirabangayo muwala wo kubanga agenze ng'ali mu ddya yeegaŋŋalamya n'omusajja omulala. Kakati bw'agaŋŋalama n'omusajja omulala ekyembi nti omusajja oyo yali kabaka, ate naawe mugema n'otandika okulwanyisa kabaka nga weegasse n'oli omusajja abadde bbawa omukazi ono. Ate n'osalamu nti ne kabaka gwe mugema gw'oli mu kisa lya mugema, kabaka oyo ayagala ave ku Namulondo. Abaganda baawagaawaga ne bajja bawagaawaga Ssaabasajja Kabaka Muteesa Luwangula ne bamugamba naawe osobola okugoba Kamulegeya. Baatugunyumiza nti Kabaka Muteesa Luwangula yagezaako okugoba Kamulegeya, naye olukiiko lwa bannaalinnya ba Buganda lwatuula. Bannaalinnya abo mwalimu ssenga waabwe yali akyaliwo. Bassenga baabwe baali babiri, omu yabeere Masitwa Nkinzi n'omulala erinnya sirijjukira. Baatuula Nanjobe ndijjukidde. Baatuula n'olukiiko lw'Abambejja bonna abakulu bannaalinnya n'abaana b'eŋŋoma ne bagamba Ssekabaka Muteesa Luwangula ne bamugamba nti ssebo mukama wange toyina buyinza kugoba mugema. Toyina buyinza kugoba mugema. Teri mukulu wa kika yenna yali agobeddwa kabaka yenna mu Buganda. Njagalo gye ekyafaayo Mayiga w'ogambidde n'ogamba kabaka wa ddembe okugamba ti gwe nkukyusizza gundi gwe mpadde obukulu bw'ekika. Nedda ssebo, ebika by'Abaganda tebigabwanga bwami. Kabaka obuyinza bw'alina obumanyi kugamba Abaganda abakulu b'ebika n'abagamba nti bajjajja ti mbadde nsaba mumpeereza amannya Katikkiro Mukoye. Tabagamba nabaga nti Katikkiro Mukoye agamba abakulu b'ebika tinjagala mu bazzukulu bammwe mumpeerezeeyo asaanidde okuba Katikkiro. Abataka abo ne bamuwa amannya n'alondamu Katikkiro. Ate Katikkiro temulaba bino byakukyusakyusa bintu. Katikkiro talondebwa kabaka ng'omu bw'ati mu dictatorship eya gavumenti eza Uganda ez'obutogo. Naye mu Buganda Katikkiro anoonyerezebwako bataka ba Busolya okumanya nti gwe tunonda okukulembera Buganda ne kabaka musajja Muganda. Bamulonda kuva ku kyalo kwazaalibwa ne bamulondoola ku Muluka, ku Mutongole, ku Muluka, ku Ggombolola, ku Ssaza, n'alyoka atuuka bajjajjaabe okumukakasa nti musajja Muganda. Bw'ati erinnya eryo ne likkirizibwa okutwalibwa ne liweebwa omutaka wa Kasolya abalituusa ku Ssaabasajja Kabaka. Ku Ssaabasajja Kabaka Abakasolya be basooka okukkiriza nti erinnya lino ttuufu, ne balyoka bali nti oyo muzzukulu wange bw'abanga wa Lugave Ndugwa n'agamba nti ava musiga gundi mu lujja lwa gundi oyo y'omu ku bazzukulu bange. Wakasolya bw'akakasa nti oli muzzukulu we era oli Muganda, erinnya lino kwe kuddayo kuba amasaza ababa mu masaza ebiseera ebyo ne bakwata amannya ago ne bagawa kabaka alondemu abaami. Naye ng'abataka b'obusolya bamaze okukakasa nti omuntu Muganda, Mayiga ani yakulonda? Ani yamanya ewa kitaawo? Ani yakugamba nti oli musiga gundi? Ogenda n'okuba wano obuwawaatiro n'okuba empawanga bugamba nse ndi musajja wa mutima Seppiriya Mukasa. Seppiriya Mukasa kitegeeza ki? Omwana wa Seppiriya Mukasa kitegeeza ki?
ne weepaatiika kuffe n'olyoka otutegeeza nti gwe Buganda kati otandise nakutyobola kuyisa mu bajjajjaffe Lugaayo. Banne mwegendereza abantu ne Mayiga bintu byayogera temubawa matu. Abaganda temuwa kasajja kano matu. Bano baagala kusaanyaawo Buganda, baagala kusaanyaawo ggwanga lyaffe na kujja kitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Bwe muba munoonya abavoola Obwakabaka bwa Buganda mutandikire ku Mayiga. Bwe muba muvoola mwagala okukakasa nti Mayiga ye yatta omutaka Loomwa, mwegendereza akatambi akafulumye ng'agamba nti Kabaka asobola okugamba nti gundi gwe mukulu w'ekika. Ekyo tekiriiwo, eyo si ye Buganda, eyo si Buganda. Kabaka tayinza kumanya buzaale bwa buli muntu. Obuzaale bwa buli muntu buviira ddala ku mirandira ku Baganda. Teri musajja ayinza kubanga ye Kabaka, katugambe teri musajja ayinza kubanga ali mu nnyumba ye ne mukyala we. Ye yamanya oba omukyala oyo amuzaalidde omwana ddala nga mwana wuwe, nga yamusambye okuva mu ntumbweze, nga mwana wa ntumbweze. Omusajja oyo yamanya nagenda wano n'omukyala ono, omukyala wange nali naye era ddala omwana ono wange, era n'atuumibwa amannya, era n'abeera mu kikoomu n'akuliramu. Abaganda mwaba abaana mwe bajja. Omusika asikira kitaawe. Kitaawe bw'aba yali mukulu wa kasolya, omusika oyo amusikidde y'abeera owa kasolya ako. So si Kabaka genda gamba nti ate mulonde muno, ate mugende mulonde musiga lino, ate ebyo byonna bababuzaabuza bino ebintu bya nsikirano. Mutuuse n'okutugamba nti kati Kabaka Mutebi yasikira Edward Muteesa, nti yasikirwa Ssekabaka Muteesa, yateekebwako Nnaggalabi, nti kati ate Katikkiro Mayiga asazeewo nti si ye Kabaka. Obuganda si bwe butyo bwe butambudde. Ate era mujja kugezaako nnyo naye temujja kusobola. Kino temujja kukisobola mu kite ekyokulwanyisa abataka bwa Buganda. Ne bwe munatta ne mutta nabo bazadde bazukuza temugenda kujjawo bika by'Abaganda. Bawalanyiza ebika by'omu Misiri, kye mutamanyi nti ebika by'Abamisiri biva mu bika by'Abaganda. Ebika by'abantu abo n'ebisinga, abantu abasinga bonna bava mu ffe Baganda. Abantu abasooka okusontondebwa ku nsi kuno basondebwawo waffe Buganda. Ne basaasaana ne batandika okugenda mu Bugisu, ne bagenda wa Katonda we yabasaasaanyiza. Naye njagala okubategeeza mmwe Abaganda, bano abasajja batumanyidde. Gwe omukyala maama w'omwana fuuwa ku bbeera omugayini mwana wange oli Muganda, jjajjawe ye gundi oli muzukulu. Jogera abajjajja bo bonna ababulira omwana oyo ng'ayonka. Akule ng'obimugamba. Muyigirize abaana bammwe ennimi zammwe. Bano abasajja Abanyarwanda bajja kujjawo mirandira gy'abannansi mu nsi yaffe. Temukyerabira. Kino kitandise, kyemulaba kitandise kati ewaffe. Kye kisisa abantu bali bebatta ekirindi kati be baakatira emyezi 11. Temukyerabira. Babasuubiza obbawo ensi yaffe bagitandiseeko. Mwegendereze. Mayiga bwe yajja ku eno ne bamuwa ku ssente $1 eziwera, alowooza nti ye Buganda. Mayiga alowooza nti ye Kabaka. Mayiga si gwe Kabaka, ate toli Muganda, ate tolina kika mwoja. Kyovola nti kati oyagala kujja mu bakulu b'ebika obajjeko ebitiibwa byabwe, obalwanyisa, obakuba amasasi. Kakati weeyogedde, weeraze kaati nti olina olutalo ku bataka ba Buganda. Bw'ogambye nti Kabaka alina obuyinza obukyusa omutaka, Kabaka talina buyinza bukyusa mutaka. Kubanga ate Obwakabaka bwa Buganda buteeketeeke olulyo olulangira ssiga eryemalirira erivaamu Kabaka. Bulina obukulembeze bwalyo,
bulina n'ennono zaalwo ze bugoberera. Eryo ssiga ddamba, essiga eddangira mwe muva omulangira abeera kabaka. Essiga ery'abataka bajjajjaffe ery'ebika by'Abaganda, essiga eryo lyemalirira, teriri wansi wa Katikkiro ate teriri wansi wa Kabaka. Abataka beewozesa bokka. Abataka okutuuka ewa Kabaka nga balina enkaayana yonna, Kabaka abakkaliza bukkaliza nakutawulula nkaayana kuzikakasa nti ziwedde. Naye Kabaka taliri Kabaka yali ayimiriza mutaka wali n'omulala wano n'abawozesa. Nedda, enkaayana zaabwe ziggweera mu bika byabwe. Eno baleeta ziwedde nakubulira Kabaka nti kino twasala bwe tuti, mukama waffe gw'olabye otya. Omutaka omukulu wa Kasolya bamwanjula oba yeeyanjula, abazzukulu bamutuuse ewa Kabaka ne bamumulaga ng'olumbe lwaggwa dda, okutereka omutaka kwaggwa dda, bamaze n'okumuteekako ng'omusika Kabaka okumulaba. Kabaka tatunula ku bataka bagenda kusikira bannaabwe, abatunuulira ebibamba biwedde. Lwe lumbe mu Buganda. Temujja kukyusakyusa bintu, tujja kusomesa abaana n'abazzukulu okutuuka lwe tunassa ogw'enkomerero. Saagala kwerabira akatambi kano kabadde kamayiga ne kanyongereko nga njabuliza. Bannaye waabaddewo omulangira yagambye nti ye mulangira Bamweyana Asaadu. Bamweyana Asaadu oyo tumuwulidde ebbanga, naye banne yayogedde ekintu ze kyesiwulirangako. Yagambye nti mulangira w'Ekibulala. Bannange, obwakabaka bw'e Bunyoro bwe bw'Ekibulala. Bwakabaka bwa njawulo nnyo ku Buganda. Abalangira b'Ekibulala tebayina mulimu mu bwakabaka bwa Buganda. Buli obwakabaka bwemalirira. Bamweyana Asaadu mulangira w'Ekibulala, mulangira w'e Bunyoro, si mulangira w'e Buganda. Ekyo tekimugaana kuyiga ku bimu by'Abaganda. Naye Bamweyana Asaadu yagambye nti ye mukulu w'olulyo olulangira, ye Katikkiro. Abaganda mwenna n'abalangira n'abambejja yonna gye muli mu Buganda, olulyo olulangira oluvaamu Kabaka wa Buganda terulina Katikkiro, terulina kifo kyonna kya Katikkiro wa lulyo olulangira. Ekyo ekifo tetumanyi oyo Bamweyana Asaadu omulangira w'Ekibulala gye yakijje okukiteeka ku lulyo olulangira olwa Buganda. Bannange mu abambejja naddala bannaalinnya, ekireetedde ebizibu mwenna kusirika. Temusirika ng'omuntu ajja ng'abuzaabuza abaana abato nga bagamba bano abalangira abato bali myaka 2 ng'awulira nti tulina Katikkiro w'olulyo olulangira ye Bamweyana Asaadu. Ekitabangawo olulyo olulangira teruliimu Katikkiro. Teruliimu Katikkiro. Era bw'osanga ng'olulyo amasiro ga Ssekabaka ne wabaawo omulangira gwe bataddewo nti omulangira ono abeerewo abeerenga Katikkiro wa Kabaka oyo, ekyo nakyo kikyamu. Bakatikkiro mu buli Ssekabaka bonna bateekwa kuba baabika ebyo ebyavaamu Katikkiro oyo. Be baleeta omusika azze asikira Katikkiro oyo okubeera mu masiro ga Ssekabaka oyo n'abeera Katikkiro. Omulangira ono bw'aba akoze obusigiro obwo bumuggyako kitiibwa kye kya bulangira, n'aba ng'ayimirira mu kitiibwa ekitaweebwa muntu yenna atali omulangira. Ekyo ekifo si kya mulangira ekya Katikkiro. Nsembayo okubagamba Abaganda nti mu lulyo olulangira temuliimu Katikkiro wa lulyo olulangira. Kabaka wa Buganda ye mukulu w'olulyo olulangira. Era nabagamba n'ejjuuzi nti akabonero ak'obwakabaka bwa Buganda ke kabonero k'olulyo olulangira. Olulyo olulangira terulina kabonero ka njawulo. Mayiga azze n'ajingajinga akabonero n'akola ekibumbe n'ateekako omusota n'ateekako engo
n'ateekako omusota oguyimiridde ogugenda okutema okubojja abantu n'agamba nti ako ke kabonero k'olulyo olulangira. Ako si kabonero ka lulyo olulangira. Akabonero k'olulyo olulangira kamafumu n'engabo n'empologoma. Ke kabonero k'olulyo olulangira. Amafumu n'engabo. Nsaba era okubategeeza Abaganda, njogera nnyo abamu ne baganda obutambi bwange buwanvu, naye gwe ayagala okuyiga wulirizaako eddakiika 3 kaleke komawo edda owulirize 5 bw'ofuna obudde owulirize kawulirize wiiki nnamba naye ng'ogenda oyigamu ku bye njogera. Bamweya n'asaado ssebo mu lyo lulangira temuliimu genda kusaba gye watusindise ewa Museveni kukola mateeka mapya ga lulyo ga Bwakabaka bwa Buganda. Teri agenda kukola nnono ndala. Babatumye muzze ku mitimbagano oyogerayo ekirungi kimu n'olyoka oyogera n'oyisaawo messages ze babagamba ogamba Abaganda n'abantu abakyali abato. Teri agenda kukola nnono ndala. Nti ennono tuzikyuseemu. Tewali agenda kukyusa nnono. Ate okujjako obutagenda ebintu Kabaka bye yayogera. Kabaka bwe yali ayogera yabagamba nti abataka abo ab'enkizo beemanyi abakwatibwako singa abeera Kabaka abeera omukosefu. Ssaabasajja Kabaka teyabagamba nti tabamanyi abataka. Kabaka abataka abamanyi n'ebika by'Abaganda abimanyi. Kabaka Mulwenda Mutebi musiige wa Ssekabaka Kigombe kya Muyezzi ekyebando bwe yagenda okukola emikolo gy'obusiige bwa Ssekabaka Mulwenda Mutebi asooka. Kabaka Mutebi amanyi nti Kabaka gwafugiramu yeddira Ndega mwana wa Nalugwa asula Sweta mwana wa Baliga. Amanyi bulungi nti ne Namugala mwana wa Nalugwa asula Sweta mwana wa Muliga. Amanyi bulungi nti ne Ssemwanga Kavumba mwana wa Baliga mwana wa Nalugwa asula Sweta. Abimanyi byonna temuluza tabimanyi. Naye Kabaka tabagamba ngo tamanyi nti ekika ky'endiga tekiriyo ekikiti. Kabaka tabagamba ngo tamanyi bataka. Abamanyi naye yabagamba nti abataka abo ab'enkizo abakwatibwako ensonga ze nga mukosefu abamanyi. Ekirala kye njagala obbagamba bwa Buganda bwe babulonda Kabaka Kasujju Lubinga abeera n'abalangira babaasibye abakuumirwa mu kkomera lya Kasujju baluyita Lugo. Abalangira edda tebaatambulanga buli wamu baakuumibwanga baleme kutabaala Kabaka ku Namulondo. Bw'atyo Kasujju Lubinga abataka b'obusolya bamubuuza agende mu lugo lwe ajjeyo kubalangira. Kasujju Lubinga ayinza okusooka n'aleeta omulangira abataka b'ebika ne bamugaana. Yagala mulangira oyo bamutugambako omuze guno nennyina ali bw'ati ne gundi yali bw'ati noyo anaawabula atya Kabaka. Omukazi ebyeyisa bw'ati anaawabula atya Kabaka ng'ali ku Namulondo. Anaaba Namasole anaakola atya. Tebalonda Kabaka feesi yokka. Baavangayo ne balaba abantu abeetoolodde Kabaka oyo baani abagenda okumuwa amagezi singa aba Kabaka. Baani abayinza okumuyigiriza ekyokukola singa ye Kabaka. Ebyo byonna abakulu b'ebika babitunulamu. Abataka waliwo abataka be bayita abagundiivu be basooka okutunula mu bintu bino nga tebinnatuuka ku bakulu ba busolya. Kasujju Lubinga ajjayo omulangira mu baakuuma mu lugo. Balubuga ba Buganda baaba Ssekabaka balina obuyinza bungi nnyo mu kulonda Kabaka adda ku Namulondo. So ate Lubuga abadde afuga ne kitaawe wa Kabaka. Ebyo byonna Mayiga obitaddewo olimbalimba nga mwagala muddira omukazi Agnes Nabalamba omugu w'ensimbu omwana wa Walusimbi Mpanga nti agenda kulondera Obuganda Kabaka.
nedda ate abalamu ntuukiridde nga muŋŋamba nendagire lekeraawo okwogera ku Nabalamba Agnes Nabalamba sijja kulekayo kumwogerako kubanga obwakabaka bunkwatako obwakabaka mbulwanira bwange kabaka Mutebi oba mukwano gwa Nabalamba tetumugaana niyo sirubuka kwa Buganda kuba ne Ssaabasajja kennyini akimanyi takolangako mikolo gimutuusa ku Namulondo nakutikirwa kutuuka Naggalabi nti yagikola n'oyo omukazi bamuleeta ku olwo olunaku omukazi mwana wa Walusimbi Mpanga ekyo si kirumamu okujjako nga baddidde endaga butonde ne bagireeta mu ggwanga nga Amerika mu ggwanga erinamu labs ezitalina kyekubira kubanga DNA enkeberere mu Amerika toyinza gikumpanya ne bw'oba pulezidenti wa Amerika tokisobola twagala bajje ku ndaga butonde bagijje ku Wassajja bagijje ne ku kyana ky'abeene kye bagamba Nassolo kubanga Nassolo maama we yafumbirwa mu nju we wa Ssekabaka Muteesa nga mbeerera si muggyeko bukyu nettu lya Nassolo lyava mu Hanemuunu era Kabaka Muteesa Lwangula yakiyitanga ekyana ky'abeene ekyana ky'embuga mwana we bajje ku Nassolo endaga butonde bagireete wano mu Amerika bakebere Agnes Nabalamba bw'aba mwana wa Muteesa ndyetondera Obuganda era nze ndisooka okkuba engalabi etegeeza ensi yonna nti oyo mbadde njogera bubi mwana wa Muteesa naye kati njogerera ddala nga nkakasa nti si mwana wa Ssekabaka Muteesa Walugembe. David Wassajja tabangako mulangira wa Buganda musajja mutoolo mwana wa mukama we Toolo naye bamuggyeko endaga butonde bagikebere wano tuyoke tukkaanye ne tukooya abantu ensowole abatalina kakwate konna ku Bwakabaka kutusalirangawo ffenna Abaganda kutusalirawo basalirawo Buganda batunde ettaka Katikkiro Munnalwanda eyeeyita Lubuga mukazi wa Ffumbe ono eyeeyita executive director musajja mutoolo Katamiira Jjobyo tewali ngeri yonna gy'oyinza gamba nti Wassajja mwana wa Ssekabaka Muteesa n'ebyo ebigalo ebirina ebitwe ebiringa ng'ebyebinyomo wetabanko omwana wa Ssekabaka Muteesa ezo si ze ngalo z'abasenga abange bannakamanya basanga Lyambogo nazirabanga bannabweteme tebabanga na ngalo zifaanana ezo zifaanana za Wassajja ate tebaba nabimbigidde ebyo ebigulu bya Nabalamba tebabeera ngalabyo n'olwekyo mutusonyiwe okwogera amazima gakaawa ne tetujja kubikka ku liiso Wassajja oli musajja mutoolo toli musaayi gwa Kabaka lwe twali tukukalidde mu juuzi wabula nkalaawo ne balima ng'ogenze mu Amerika ng'oli mu State House bakukwese mu State House ng'ekidumu si kikuli bubi otya n'okuvaayo okugenda mu bantu kubanga tukwatulidde twogedde amazima. Abaganda munsonyiwe kankome wano naye muleme kubuzaabuzibwa omusajja n'ava eri musajja Munyolo najja n'abeera nti mpaddewo ku Katikkiro gondi mpaddewo ko gondi kati olwafuuse Omuganda kati atandise okwogerera na buli Muganda yenna nze bamweya n'asaadu nono tugiddemu tugikole. Bannange mulekeraawo okuzannyisa eggwanga lyaffe mulekeraawo okuzannyisa obuzaale bwaffe n'obuntu bwaffe ng'Abaganda mukikomye buli gwe bawaamu ku ssente ne bamuteeka ku buno bu YouTube n'atandika okwogerera Abaganda otwogerera ngaani nti gwe Katikkiro oluli olulangira olwaddi oluli olulangira otandika ddi okubeera na Katikkiro ava ekibulala omusajja Omunyolo mu luli olulangira temuliimu kifo kya Katikkiro Abaganda nammwe abalangira n'abambejja Kabaka Namugala yateekawo ekifo kya Ssaabalangira ate nga Ssaabalangira alondebwa n'akakasibwa ab'emitubwa n'akubwako Lutimba Namumwa yamutuuse wa Kabaka okumuwa Ssegulire ennume.
mwekyo buli ssaabalangira atuuse ku bwa ssaabalangira nga takubiddwako nkinga ya lutimba nnamumwa tayinza kubeera ssaabalangira, kubanga obukulembeze bwa luli olulangira tebuli mu kifo kya Katikkiro, tekiriimu. Ekyo kifo kya bannaffe banyaffe gye tuzaalibwa, kifo kya bika by'Abaganda, tekiri mu luli olulangira. N'olwekyo Bamweya Nansadu toddamu kubuzaabuza Balangira na Bambejja nti gwe Katikkiro w'oluli olulangira, tobangayo. Era ekifo ekyo tekiriiyo mu Buganda, tekiriiyo mu luli olulangira. Tetujja kubattira ku liiso nga mugenda muteekateekawo ebintu ebitaliiwo. Ekyo ekifo kya Katikkiro w'oluli olulangira tekibangawo. N'olwekyo bw'oba oyagala okusammuliza obunyama oba okukubaako bye bakuwa okufuna ebitiibwa by'oyagala, tekakozesa luli olulangira nti gwe Katikkiro waalwo. Mwebale nnyo Abaganda okumpuliriza, Abalangira n'Abambejja mwebale nnyo. Nja kusanyuka nga tutta obudde n'owuliriza olutambi luno. Ombejja ndagire tajuuba olunaku lw'enkoze olutambi luno Ssebutemba nga lumu omwaka mu mwezi ogw'omwenda ennaku z'omwezi nga lumu omwaka 2024 nsinzidde wano mu United States, mulimu ku ssaza ly'eggwanga lya United States of America mwensangibwa mwembeera. Mwebale nnyo okumpuliriza, Mukama abakuume.